this. Tubaniriza abasebo ne banyabo mwe abatulaba ku Brown Media UG amanya gange nga buli Jonze Edwin K okubanga tubatuusaako ensonga wezitambula mu ggwanga Uganda bingi nga obimanyi lunaku olwayo tusinzidde mu district y'e Wakiso ku kibuga Freedom City. Kino kibuga kiramba wetusinzidde olunaku olwaleero omukulu tumusanze ali mu kwejavaana naye nga wetumanye ebyaffe tubawo okubaweereza. Nyongera obajjukiza tutambula ne bannaffe abatahia auto spare parts basangibwa wali ewa Kiseka bagamba balina spare yena ino w'emmotoka tekiba kirungi kubanga tekiba kirungi kutambula nga emmotoka ekubagana ng'ate tahia balina spare omulungi. Makanika gowe nawe nkubiriza spare mujje kutahia auto spare parts osobola okubanga bakasitoma abo bavaawo basiimye ng'obawadde spare ali genuine. Ate bannaffe aba Safi Body Care abasangibwa wali eri ku FB Tower yakongedde n'ondi yako olunaku olwaleero Safi ndowooza Vegas ajja kugamba ensonga zikwasaganye bulungi tusobole okubanga ensonga zitambula bulungi nnyo twongeremu ku maanyi. Amafuta twetaagamu amafuta. Alright, tuziza okubanga tutanya ku nsonga we zigenda mu maaso mu ggwanga. Ekibuuzo kiri nti bwe bodyguard wo omusasula oba tomusasula oba olinze naawe okubanga obeera ng'omu ku abo abakoze eki ebitaatambulidde bulungi. So tugamba gowe nawe natulaba gowe nawe ne yakatulaba omulundi gwe gusooka asubscribinga akapeesa kanyige okaze mu notification egamba nti all such that buli kaseera wetuteekayo video nga zino obeera omu ku abo abasooka okumanya ensonga nga bwetambula mu ggwanga Uganda. Nga bulijjo ndina omugagga omukenkufu promoter Vegas owanyisebo agaleeta buzibu kwe tuli batuwulira bulungi nnyo. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Mwebale gye mutuusaako engalo. Nate era tuzize twogere ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Oyina bodyguard? Bodyguard mbakyusakyusa nze. Toyagala kusasula? Buli w'omufuula nnyo mukwano gwe atuuka n'akumanyiira. Ojja kwongezaako ku ddoboozi katini. Bodyguard abo buli w'omufuula mukwano gwo atuuka n'alaba nga yemmwe bamu. Kyova obakyusakyusa. Omukyusakyusa naye ng'omuwaayo. Singa munnaffe oli. Minista. Era njala ntandike nga ntwala okusaasira kwange aba famire ya Minista mukulu Charles Engola. Yes. Ate era mu kaseera ke kamu ntwala okusaasira era eri aba famire ya y'omuzira. Social media emuyita muzira. Obwo busiru twale okusaasira eri omukulu oba kati omugenzi mukulu Sabbiiti. Famire ya Sabbiiti. Kibi nnyo ekyokuba nti mwafiiriddwako abantu bamwe mu mbeera bwetyo nga nakati buli omu ayogera bibye naye ffenna tewali amanyi kituufu kuba byonna ebiri ku social media wolokoso pokopoko. Ekituufu kyasigadde wakati waabwe babiri. Kitegeeza ne poliisi byegenda okunoonyereza. Poliisi ate nanga sikulaba ng'oyogera ebigambo sirabe nanga ng'ayogera ebigambo manye ebintu abikyusakyusa naye abakulu abo bawummule mirembe era tusaasira famire zaabwe. Ekituufu ekyabaleetedde embeera eyo tewali amanyi naye nga kyasigadde wakati waabwe ne Katonda waabwe. Naye okusinziira gwe ku kikolwa ekya bodyguard okubanga yeefulira mukama we olaba nga kitegeeza ki mu kulaba okuko? Bangi bagamba nti omukulu abadde tasasula naye tekimukubya osuulawo omulimu n'omuleka tekimukubya. Abamu bagamba mbu bakubya eddiiru ng'omukulu alaba omukulu n'asaba kasente ne bagaana omuwa akasente. Kati engeri gye kikyali nti poliisi enoonyereza poliisi oba tugireke enoonyereze Nekati ensonga yasigadde waabwe babiri bagenda kujijja mu mugenzi wakati waabwe babiri
naye nga kino ekyabaddewo kyaleese obuzibu eri bano bannaffe bano bagamba n'ogwo abamanyi nno mwatuuka mulina bakanyama mulina emmotoka ezibakulembera kati ekyatuuse ku mukulu Charles libeere essomo gye muli omanyi mune abantu abamu bagenda ne bafuula bano ba bodyguard abakuumi baabwe nti ba slaves kuba mbalaba eyo gye tutambulira minisita najja n'emmotoka n'ayingira mu woteero n'alya emmere ng'abakuumi be bali eri ku patro n'amala okulya ne bagenda olw'okuba amanyi bakuumi balina kulya kawunga waliwo n'omuntu omu aliwa mwogere omuyimbi owa PCM naye munange bebekulu naye alina omukuumi w'amagye amukuuma mbadde manyi ono omuvubuka yani alina kanyama ono seba alina w'amagye alina w'amagye so bebekulu beeramu omusajja atandika okumuwa kamera akalungi tekamukola bubi ebyokubanga ale bannaye mwe abasajja abalina abakuumi mutandika olowoleza abo abasajja ababakuuma kuba obulamu bakuuma bwammwe lwaki omulinda akusabe bwofunayo mwokyeyo n'okuba enjawulo yakawumbi n'ogaana okwokyayo omwana wa munno ate basasula babawa abakuumi abo kuba abo abakuumi balina gye bava ekampani ebaleeta kati sente baziwa bali sajja yafudde era nawulirako awo waliwo gye twabadde jo nga tunyumya zino kampani zino securico kampani ozimanyi nyingi omanyi nga tizameruse zo nyingi abakuumi abo abakuuma bamwe bafuna emitwalo 15 kwabiri kyokka nga kampani yeefunakamu kitundu kibi abakuumi bagenda tandika okubba gye bakolera babakuba amasasi batwale bitwala ebintu mubongere kasente nabo babeere bamativu kyegedde kino kitegeeza ki eri eggwanga lyattu Uganda eggwanga Uganda lyadobookana dda era tekina kye kitegeeza bannayuganda bonna baakoowa dda kati mutandise olaba balina emmundu nabo batandise okulaga obutali bumativu kati saasira ono omwana abafuutu soja batalina mmundu akuba jjinja afa naawe kati ate oyo omwana kye yakoze era kyakoze bulungi n'afa naye neyetta alaka yakitegedde singa kati ali ku kibooko omanyi Uganda ntono Uganda tebagyekwekamu ne bwobeera Kenya oba olabanga abakulaba singa kati ali ku kibooko so kati abasajja abo ekisingira ddala obubi baba ne sente nyingi bakuba ddiiru ne bafuna obuwumbi bwa sente ate ne bakwasa ensawo babawunsa ne bakwasa ensawo omuli sente nga zizitowa bw'otuuna oyingira banka n'ozireka eyo noddeeka olw'okuba ye omanyi asikaali wa poliisi alina kulya kawunga ekyo nno sabbiiti yakiganye tekijja kukola era ligenda fuuka ssomo ne bano bannaffe abalala basigaddewo abakuumi omanyi okuba omukuumi tekikuggyako okuba nti naawe obeera ne famire nabo baba ne families baba n'obuvunaanyizibwa naye kati omulimu gwayina gwakukukuuma ate gwe gwakuuma tomwokyayo abaana bagenda kubasunanga ana bagenda basunanga mutandike okubookyayo mubawe mutandike mutandike nobawa sente mu advance bw'abanga abadde agenda kukolera Apple muwerumu ne meeyi kuuma nnyo making sure nti akukuuma abeeramuko ne sente mu nsawo naye gwe buli wonaayagalanga abe nga talinaamu bagenda kukukuba oleke sente kati mukulu Charles ani Charles Engola yalese ebintu byonna byabaddenga byakoleredde ebbanga eppanvu kuba nawulira yali mumagye abadde na Kano in fact retired Kano kyeza yalwana ku ddala lye limu ne Besigye tannafa kyeŋŋamba eddala lyabaddeko Besigye tannafa akyaliwo naye omusajja yagenda mu nsiko n'alwana n'abuuka ebikompola n'akola ki ne kati bamukubye olw'omululu nga we tubiwulira olw'obutayokyayo so kati mutandike okwokya abaana abo omuntu nakukolera n'ogaana okumwokya oba omulanga ki mubookye babookye ensonga z'omukulu oyo sanyo zigenda kiwanvu era ng'ayinza okumpita mbeeko byennyinnyonnyola ku bye nabadde njogera bulijjo naawe omutya andi kati twalabye twogedde asobola obifuula ebirala
naye nga zo TikTok challenge zisusse ezaki omukuumi yafunye title muzira kaira we yafuukidde owakabi ate we yafiiridde kibi nnyo kya nnaku nti okuba olunaku lwe yafuuse sita ate olwo olunaku lwe yesse nga tattiddwa neyetta nga bwogambye ensonga y'omukulu tugireke eyafuuse hero mu ngeri ye omukulu amanyiddwa nga Sami owa Might Family. Yes. Yavuddeyo yatandise kakuyege ey'okubanga bagenda okunoonya ku famire y'omwami ono balabirire ku baana be kuba ekikolwa kye yakoze kya ttendo ye yakiise kya ttendo kikola kya buzira musajja oyo muzira kati kuba mwakafaananyi nga omwana muzeeyi naye agize ensi eyinza kubeera etya omaye bikujjuka ebiyinza okubeeraawo alina akaama kankubye naye kayinza otutwaza ekitalya tugende mu maaso ndeka naye nga muganda wange Sami nkutumiddeko nnyo. Sami abeerawo ennaku zino. Sami muzibu nnyo wagamba nti ali mwene ensi ennyonyi yagifuula akagaali yebeereramu era emirembe gyakyuka. Kosa ne muganda wange Robert batumiddeko nnyo abo be ba Might Family. Kyogamba Sami teyejjusa muhanji mugoba. Buli lunaku asiiba abagamba embeera bw'okkiriza embeera bw'okkiriza n'amazima buli kimu kitereera. Era Sami ali bulungi newe omukubira essimu n'omugamba muganda wange embeera mbi akutereeza kitegeeza nti bw'odda ku sayidi y'abantu embeera ekola ki ekutereerera. Tolaba Ichuli alwana abeere nga Sami ng'ate mukulu all access yaliwo oyo jajja Ichuli naye azanya komedi. Etoga ono bulogo w'obulevu muzeeyi bulijjo ye Ichuli ane nalabako ba TikTok omu bamuyita Miki simu zitufane nga mpulira agamba embwa yange Ichuli nze nali manyi Ichuli mbwa namulabaga embwa yange Ichuli kale ate ngenza owulira naawe ngamba ono Ichuli ngamba naye gundi oyo yakola bubi. Miki simu zitufane bw'aba yali ategeeza ono omusajja omukulu n'amuyita embwa yange efudde Ichuli naye yamwetondera kiba kibi era oba omuvodde era bayina yesimbyewo ku bwaki pulezidenti eyazzeemu era okwesimbawo ate musiru tulwanyisa alikagende wuliriza tulwanyisa pulezidenti wa ggwanga tuyomba nti aluddewo ate Ichuli abadde pulezidenti ate ayagala kudda akyalina bimaliriza ensonga z'ababuloga tezinnatereera. Tuweemu Segirinya mute ali bweru kati Segirinya memba wa palamenti akyo tekimugaana olwaleero mukulu Magogo pulezidenti wa FUFA ate ng'era member of parliament ate era nga yakulira akakiiko aka ICT mu palamenti ani Magogo okitegedde kati ne muganda wange ono engeri gye yakava mu kkomera tumuyozeeyoze tumuwa obwa buloga kuba asingira ddala oli kuba oli ebbanga lyamaze Segirinya w'amaanyi Segirinya yagenda ogenda mu kkomera nga talina TikTok account. Ono ali ye Ichuli ebbanga lyamaze nga ye pulezidenti siri ebbanga Segirinya lyamaze mu kkomera almost kuba Segirinya lyebamusibye emyaka nga 2 giri 2 abadde agenda kutandika gwa kusatu naye olaba talina kyakoze abadde akeeranga bukeezi awo n'avuma abantu tuweemuko kwoli naye oli omusajja akolera nnyo abantu. Segirinya bamuta mwezi gumu yatandise okugenda okudduukirira abantu yatandikidde wa Adamu Mulwana okitegeera Adamu Mulwana embeera si nnungi era nyongera okukubiriza abantu mwenna gye muli bannaye alina kyalina osobola okunoonya ku mwami Aruna Mbiru nosobola okuba nga odduukirira ku bulamu bwa Adamu Mulwana. Ne Kano Kiza Besigye tetumutiiririra omwana oyo yakubeererawo nnyo 2011 mu kalulu ako n'akukubira oluyimba olwakutambuza nga kwozinira simanya Besigye ki toka kwa balabala olwaleero abeera atya mu mbeera etyo bwetyo Besigye naye abadde mulwadde yakadda
abadde mulwadde kati atandikirawo Segirinya wakomye atandikirawo Segirinya yagenze yasobola okubanga mukolera video na bonna ba MP abo opposition muli eyo muddukirire omwana oyo naye opposition ate abaddemu nnyo mu opposition takyukakyukangako abaddenga ali ku kigambo kye kyogamba abakugendamu enaale mutebandi muwadde ssente kuba yalina eddoboozi so njagala mumuddukirire si mu bubi naye kati mu Uganda abantu basooka kugambako mumuddukirire Adamu Lwana mukole nga Segirinya bwe yakoze kyali wange Rubongoya ebyo bikola nnyo munoonyeko munyigireko kasimu Rubongoya yagendayo ne beekubya ebifaananyi omanyi mu Nuupu omwo mu kibiina kya Nuupu omusajja Rubongoya mumubuusa amaaso naye omusajja asinga ekisanze gwe nali ndabye ku nsi kuno bagendayo ne beekubya ebifaananyi bannaye omusajja alina ekisa takoowa tawummula takola ki kati ebifaananyi ssebo ekikulu si kyabifaananyi ate kati ki ekikulu kyetwalaba ekikulu kyakumuwa buyambi tetunnabulaba kyekimuluma naye ye mbu bamuwa obutwa kakati Adamu Lwana asooka amanye ekituufu ekimuluma ensi yafuna obutwa bwagenda mu kibumba kati kibumba kati twagala okuba nga bajjanjaba ekibumba atereere Haji Aruna Mubiru Adamu Lwana meze Adamu Lwana namulabira ku Haji mukwano gwa Haji era Haji yatugamba nti yatimbanga ebipande naye katumusabire tulabe nga ssuuka butereevu Comrade Adamu Lwana naye nga bannyeko temutuula eyo mugende muwe ku ssente abo bonna boogamba bagendayo ne beekubya Dokitaali Hirudamani oli muyimbi munnaffe mugende naye nga njagala okwebaza omukulu Segirinya bwe yavudde mu kkomera kiripu yagiraba gye twakola story kwa Adamu Lwana era yamukoledde vidiyo era oluyimba we luli lutambulira ddala bulungi vidiyo bagita bati Segirinya yayimbye Segirinya yabaddemu nga Vixen mu vidiyo era yagisasudde omukulu Lawrence yagikoze Lawrence yimba simanyi embeera ya Mulwana mu lunoonyeeko awo Adamu Lwana naye nga mu ngeri y'emu njagala okutumira ku mwami Rogers Dungu nannyini Dungu Resort awo emulungu ekifo amatiribo nago nawe nayagala okucakalako ankubiriza ogende wali ku Dungu Resort osobole okubanga omulamuuko ofuna kafiiru mu nsi muno olaba teri kintu kinyumanga mugaati ate n'omuntu akuwa omugaati anyumirwa okugukuwa ng'okola ekikuweesa omugaati sooka okole kati tolaba wengamba nti bannaaye abakyala temubeereyo nga mulabika bubi Safi Bodike yagamba genda wali eri mugaati ogwo wandigulwanyeeko ne guvaayo Safi agenda kukuwa era Safi kyemanya tulaba Safi abaana bayite yakozira akalango baana bayite mukwatagane mulabe kuba abaana bano brand yo bagitunze nnyo kati bali mutulaba Saudi bali mutulaba US owangambo ina mukwano ajana na Bukenya ali UAE muzeyi wange Arthur Bukenya tavaako naye ali London babuuzaako nnyo mwena abantu be London mwebale kubanga mutulaba era mwebale kusupportinga nsonga zineeno akuwe kugundi ku invitation ogendeko e London tujja genda yonna tewaliwo tutajja tuuka kati nze endaba kati gye nkugerageranyamu tolina njawulo nakasuku oluseke lwammwe luwanvu kati tuli wano oluseke okuba lw'e London naye oluseke lujja kujja alhamdulillah luseke weeruli nalulabye lwakyuse n'entuuka gy'otuuse wano ngirabye so omuntu ow'emipiira ena wanjawulo ku emipiira ebiri mwebale muwagira omanyi kati bano abatulaba obalaba bo babeera bamanyi nti webazze ne bakulaba embeera weeteredde tabadde bubi so mweyongera okumusapootinga mulabe byabaleetera kuba ffe twogera bye mwagala wulira ne bye mutayagala ne tubyogera kyo kituufu kubanga ogwaffe gwabbawa nakubawa ndowooza yaffe nga bwe tulaba ensonga so n'olw'ensonga eyo tetulina buzibu omuyimbi amanyiddwa nga Johannes Official ali e Sweden yatadde albamu ye empya
album eyo yagitadde olunaku olwaleero. So wetwogerera munayo osobola okugenda ali eri ku YouTube nobanga onoonya ku muyimbi Johannes Official ate nosobola okubanga olaba ku album ye empya. Kuliko obuyimba obulungi. So go wena munayo nkubiriza. Obuyimba obulungi ate gy'omuwanyi. Obuyimba bulungi nnyo. Album bagiyita Baby One Me. So gendayo all platforms onoonye ku album eyo omuyimbi bamuyita Johannes Official ate osobola okubanga ekintu kino eno kikutambulira mu ngeri eyenjawulo. Ayimbira waye Johannes ali Sweden. Naye nga mwana muna Uganda. Sweden twakafunayo omuyimbi omu. Ani? Ricky Man. Kati toyina omumanya Johannes wekituuka ku nnyimba z'omukwano musajja wa ttabu nnyo. Bonamuwa obudde ojja kukkiriza nti Johannes kituufu ayimba. Johannes yongera omukulu ono naawe okumutuusaako obubaka bwo kuba naye abo batuusaako. Nze era ebiseera ebimu nga nensoberwa omugaati oba guba gwa mmeka naye tugendera awo tetunakola ki seba ayimba obuyimba obunyuma. Omuyimbi Jose Extra Uganda. Johannes akozesa mannya ki ku YouTube? Abantu bamunoonyeeko. YouTube akozesa Johannes Official. Johannes Official. Mumunoonyeeko mulabe ku nnyimba we zitabanyumire. Ennyimba nnungi nnyo gowe nawe naali eyo nga owulira oyagala kugwako mu mukwano. Ennyimba we zitabanyumire mu mugobe. Bwe zinaaba ennungi teri asobola mugoba kubanga mu lyrics alabika yandibanga ayagala okudda mu bigere by'omugenzi. Ne kati gwe neyo keeki si mugaati. Ono ye wa keeki si mugaati. Naye amazima gali nti njaddu kuba oluseke mujja dduwulira mugenda kuzimpa okutandika njogedde mazima. Ate banaagamba ki okutandika n'olunaku olwaleero buli kisa owulira nga nkwogeddeko alina okwokya olina okunjokya ng'ogyeko bano abeekubye ne betta kuba bo baafudde. Omuyimbi Jose Extra gamba akayimba musege kakyatambula. Osobola okuba nga ogenda ku YouTube channel ye bagise Jose Extra UG anosobola okuba nga ate omufuna bulungi nnyo ku kamera awo Extra Media we bali okubanga bagamba nti memories zonna z'oyagala bazikolako mu ngeri y'enjawulo. N'ekisinga okutawanyula leero bannayuganda katulaba no kyayigwa ennywa. Bannayuganda mwakwata nnyo nti omuntu alina kunywa ki? Alina kunywa sukaali. Bane sukaali mubi. Sukaali mubi. Genda mugundi ogula omubisi hani. Ekituufu kiri nti akyayi bakaleete ankali spiced bulungi osegeera kyova wafuna ssente. Si kufuna ssente. Ssente bazirina naye bazaagala nnyo. Otegedde ekyo ekyenjawulo ekiri. Ekituufu tebaagala kwekola ki? Tebaagala lya ku ssente zaabwe. Tebaagala kubawa ku ssente. Ekyayi wuno mukalu naye agattako otegeera ku mubiri ali healthy. Omubisi gwe bayita batya mu luzungu? Gwe bayita hane. So kyekyo oyo yenna ng'oli eyo baganda baffe abali ebuwalabu ate banywa nnyo omubisi guno. Sukaali si mungi nyeeri. Tebalina bikajjo. Tebalina bikajjo. Manyi Lydia Jasmine alina akayimba kayina akapya bakayita batya? Akayimba ki ng'alina egundi ne John Black. Ali eka oba ogamba omuliro? Si muliro. Oba lwero. Bwewo kayimba kakapya. Kayimba ne kagasimanyi omusajja kamugamba omusajja musimanya. Kamugamba oba awomanga ebikajjo by'ekawolo. Kati ne ŋŋamba Jasmine ekawolo wabaddeyo ddi muyamba muyimba mulekere ngaawo tusiriwazanga mutandika oyimba Bush awoma. Bush bakyali naye ate gwe yakola oluyimba. Bush big up. Bush namulaba alina entonda anyiiga mangu. Ye stole kye yali emumazeeko emirembe. Eya boni in Africa. Bush anyiiga mangu. Tumuleke naye nga kiba kibi mu nsi muno okubanga oli mumpi. Kyentegeeza ng'oli short ate ng'oli short tempered. Bintu ebyo ebibiri bibi nnyo. Ogambye otya Bush ali ki? Ngambye mu nsi muno kibi nnyo omuntu yenna okuba ng'oli short like in size in height. Kibi nnyo okuba ng'oli chege. Chege kitegedde. Anti chege y'omu ku bantu abampi. Chege yani? Chege ali awo ebbakuli awo.
kibi nnyo okubanga ng'oli short ng'oli chege ate ng'oli short tempered. Lwaki onseetinga ngezaako kwogera kale tugambe bwe kibi nnyo okubanga oli pinki naye lwaki tondeka ne njogera nga bwe nkyagala. Kibi nnyo okubanga oli short ate ng'oli short tempered kintu kibi nnyo 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 mu nsi muno era kitawaanyizza abayimbi bangi n'abantu abalala bangi nnyo 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 okugeza tugende ku sitoola eddako naye nga tuba tumiddeko nnyo mwena ndowooza muyize bagambye kibi nnyo okubanga oli short ng'ate oli ate ng'oli short tempered. bane ekitawaanya mu nsi muno kati gwe naawe atulaba lowooza tunatunda mu mikwano gyo abo abampi ate nga bali short tempered. Byo omuyimbi Pink katono omufiireko. Si yekka ne Lutalo mumpi ne Bushington mumpi, John Black mumpi, Waiki Benda mumpi, mumpi ayeze nalabye abantu abampi Waiki Benda andi ayambala ebigato bya soole walabira ebigato ebyajja bafiiki bye bambala ebya soole. Ate DJ Roja nno y'omu ku badijja abasinga obuwanvu. DJ Roja leka yenkana oba ne gundi ani waliwo DJ ono akubira ku Galaxy yenkana ne DJ ni mulodi obuwanvu ani Roja nero akuba sinafuna chance kulaba ku Roja nga yimiridde ne Nimulodi no like emisana ntera mulaba kironga ntamidde naye n'omulaba mu ddeeke ate bayida wasobola obbanga mumpi kuba babeera mu DJ's box balina ebintu bye balinnyako nzinde bamuwanvu. DJ Roja mumanyi we yenkana ate kati olaba Pink yenkana nga stand eyo kati Roja asingako katini Pink ki Rahuma Pink oyo Rahuma Pink bw'otatandikewo abantu kuba okyayo bagenda kukyukirangamu nkwewaze sajja kukyuka naye ng'era oli mumpi sikukyukiramu naye bw'aba yenkananga nalabako akafaananyi nzijukidde baali wa si Lugogo nga Pinki yenkana ne Roja. Roja asingako ku Pinki bebamu oli yali ayambadde engato z'amannyo Roja kati Roja alina lwanyisa ekintu kimu kuba short tempered kuba ali short asooka ave ku kya short tempered nesitera muwulira mwezombe neddaga mumpi naye abaana abali ku abaana abo simanyi kaliiso oba abaana lwaki aleeta basayizi emu addaga tuveeyo anyiga mangu alina entondo tuddewo ewatali ntondo naye nga amawulire ag'essanyu gali nti maama wa Dr. Jose Chameleon omukyala Pros Mayanja yasobodde okuba nga amaliriza olutalo olubaddewo wakati w'abatabani be Pius Mayanja ne David Lutalo omwana oweruweero n'abagamba naye mulekerawo okwerumaŋŋana teweetaaga kituusa eri munno era nga wetwogerera ensonga yawedde ne beewa n'akafumito era naffe twanjagadde tukitereeze kyetwalimu luli naffe tubategeeza nti Lutalo tetukyamwinako ki omuyimbi w'eggwanga asinga lyrics ntunulemu eri wa kamera eno yennyini ekulaba bulungi josaapu iyo wekka otereeze ensonga eyo bannaye omuyimbi w'eggwanga oba omu ku bayimbi abasinga okuyimba nga ne Sappo Saka yamuwanyeeko omu ku basinga okuyimba abalina lyrics ez'amaanyi Uganda bukyanga etandika okubaawo omuyimbi asinga empisa ennungi atalina ntalo omuyimbi ali hambo omuyimbi owakabi naye nga yaganda okiraga nti wakabi omuyimbi oyo byonna byenjogedde abiri bamuyita David Lutalo mabegakaawo najja nentuula ku katebe bwe kati era twali babiri nembaako bye twayogera ng'obutakkaanya obubeera mu industry nyinza obba nga namuwaayiriza oba nemuwaayiriza mu bintu ebimu naye ekyessanyu ekiriwo nti
olwo olutalo lwawedde era naffe maama Prosi Mayanja olutalo bonna yabaddiŋŋanyizza ne baddamu era David Lutalo muganda wange ne management yo sibalinaako yadde obuzibu bonna ate era tebubangawo nkitegedde bulungi tebukolanga ki tebubangawo tuli baluganda naye wakyamye tuba tulina otereezaamu bagamba nti omwana woolaba nga atandise okuva mulayini okyusa ku ddoboozi otereezaamu kuba ffe David waffe bwe tulaba nga awaba tujja ate ffe balina omwegambirako bwe tunamulekera bali abalala bo bajja kuwonoona kati ffe ababe katwogere ekyo ekyomugambako tukyesigalize tukiwambe tuleme kumuwa baki abalala era David Lutalo yeetaaga naye ne bamuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu kuba tewali kyatakoze tewali kyatayimbye ainspirinze abayimbi bangi nnyo nze mu kuvaayo nenjogera bye nayogera nali sinafuya muyimbi naye nalabawo awakyamu yali agenze nenjogerawo era bw'aba ndaba era ne maama yalabawo ensonga lwaki ndowooza yavaayo ne maama yalabawo so kati n'olwensonga eyo ate nsaba muganda wange Palaso naye business partner tukola naye nemanyi talina buzibu naye kati kyawedde ekyo nekiggwa omanyi munaye ebintu byendongo bizibu bayinza wali baali balya nnyama ate mu ndongo olutalo ne lusigala oba kitegeera kuba kati industry gye tulimu nga nvudde ku bya David Lutalo kuba nze sibangako naye na buzibu byenjogera nze abibagamba nebiri nze yali abyogera so naye olutalo lw'endongo ate tulina okubeeramu naye nga si lwa bigambo bayimbe buyimbi luno Dr. Jose Chameleone lwe yaggulawo bayimbe buyimbi kuba kukakasa David Lutalo muyimbi wakabi Palaso muyimbi wakabi na bonna abeetooloddeawo kuba omanyi olutalo lunyuma nnyo nga lwa ndongo okusinga okwogera tukulekera jjajja Ichuli ayogere then wano musicale twefumita endongo ate bonna bayimbira bayimbi bebamu bonna naye ate abakyala bangi newe batalwana 29 September Cricket Oval David Lutalo tujja bakimanye nze amawulire nga njudde 29 September Nalongo empozi yaddamu September ennaku zino 29 September Cricket Oval Nalongo tujja Cricket Oval agenda kubatta bannaye ate Katonda n'amala ayamba ne tutuuka nga yakozeeyo n'akayimba akalalaawo akapya kajja yakoze ne Saalongo oba akalala olutalo olwo maama wa Dr. Jose Chameleone yasobodde okuba nga aluggalawo era naffe tulugaddewo officially tetugenda kuddamu kuwulira muntu yenna ogamba lutalo Palaso tetugenda nakuddamu kulwogerako lutalo Palaso ebyo biwedde bayimbi ate mbadde nsaba lutalo Palaso egenda mwesabira kuba wange nsaba lutalo abawagizi bano kuba olutalo lwammwe lwali lukutte mbadde nsaba ekintu eyo tukigale n'oluyimba collaboration embi era ssebo lutalo payasinga omukubidde ng'omusabidde omukisa ate leka kunafuya abantu ate ku mpewo naawe sinafuyiza kati omukisa lutalo Katonda yagaba omukisa yagala kufuula lutalo nti Katonda omukisa Katonda yagugaba nze mbadde njogera ku lutalo atuwa oluyimba lutalo tatuwa bakolereyo abawagizi oluyimba bakolereyo abawagizi oluyimba nga babalaga ebyensi tebibamalanga ebyensi tebibamalanga bikwatagana ku gundi lutalo alina peeni ogimanyi Posaka yagenze n'atugamba okumanya lutalo wanjawulo buli luyimba aleetayo akagambo kali akedde ak'enjawulo ate bw'anaayimba obupya Zekisa ayimbe ki alina yimba neno yagamba simanyi katunkuma katunkuma kadda ngamba alina lyrics ezaalimu katunkuma simanyi bikoze bitya omuntu obwo obwedde obwo lutalo bamuyita lyrical master lyrical master ate bw'omusanga mu Luganda akukuba n'akutta
luno olwaffe lunakabala ne mu Luswayiri ajja Oluswayiri do tululindeko Oluswayiri tulekere kamiliyoni nze mutegerera mu Luganda luli lunakabala ayina we yagamba omukazi nti afaanana ng'ekimuli ky'entula eyakassa nemmala emyezi 2 nga nnoonya entula ngirabe ndabe ekimuli kyayo nga yakassa naye yambula saagirabako gassanga kiro n'amala n'agamba omukazi lutalo okuba kagamba omukazi nti obalwayi luyimba kikamugamba nti simanya yakola ki mulungi nnyo kamugamba yalungiwa akira akaliba k'emmondo kati nze emmondo tetugirabangako lutalawo noobanga era naffe era otubisse tukyanoonya mmondo paka kati ate ebigambo bingi nnyo nnyo byazze ng'ayimba omaye kati bano abatulaba bagala nnyo violence leero tetugireese leero tuzze kuyozaayoza omanyi kati bino bye tubeeramu bino bye tujja ntituula ne twogera oluusi bikosa abantu abamu oluusi abamu banyiiga kuba nze navayo ne njogera ku lutalo bantu bangi abanyiiga obusimu ne mbufuna obusimu ne mmanyi naye wabufuna olwaleero tuzze wano balaga nti ano wahala tewaliwo nze kyenjagala abantu bamanye mwenna abatulaba n'abatuwuliriza tetuliiwo kubanga twogera birungi byokka bona akola ekibi tujja kugamba nti gundi yakoze ekibi nze ekibi kye nasoose okulaba nga abantu bakisinza ye musajja ono eyakubye mukama w'amasasi ne banammwe muntu natta omuntu ne mumugamba nti muzira ne famire baginoonya ne mumugamba nti muzira kifaananyi kikye musiiga mu nsi bantu babi nnyo abaana abato bali ku TV balaba bagenda kukula bamanyi okutta abantu ofuuka muzira balaba novaayo ne bugamba nti nno muzira era nze njawukanye nammwe baganda bange abagamba nti muzira kibi muzira nga teyassewuwo nga bwe wagambye nti ensonga zaabwe zasigadde wakati waabwe babiri mbadde nsaatu zisigale wakati waabwe babiri omuntu natta omuntu ate mwe nemuyozaayoza bantu si bangu mu Uganda buli kadde ekipya kimeruka kakati olaba abantu bajaguliza ku mukulu oyo